Irene Ntale omuwa magezi ki naye nange namwegombako oyo mwana nga yayimbanga nga kuba gita nga kalina obukowekoowe byali byakajja nga tebinaona kutinka nnyo Ajita tukawulidde katuddiremu naawe wakola ki nange oyo yani Irene Ntale ebintu byebikwatagana ebintu bya Lady Puzzle nange bikwatagana naye mu nnyimba tebikwatagana naawe wakola ki nange namwegombako ki ekyatuuka kati takaddiye kati Lady Puzzle agamba yasazeewo buli kimu ekijje akikola ki ayagala kiwa Irene Ntale era yamugulidde n'emmotoka Noah tagaba akamotoka kafa akabbulu naguze ya white yagula emmotoka naye kati yazzeeyo wa Success Motors n'agula Noah ng'agigulidde Irene Ntale njagenda basula moto mufune benzi naye nga yo mutuufu gwalina okubeera naye oba emyaka akakati Lady Puzzle muto enviiri ezo zatiitinga ntiitinge usegedde kakati oyo omwana oyo ani Irene Ntale alina kubeera mufe abatuluddemu yes kato ya mukyala omumye kolamu ate kati yagala n'omukyala oyagala mutwala atalina obusobozi bw'oyogera bw'otyo olinga agamba nti Lady Puzzle tasaaniddeeko yadde kusembeera Irene Ntale Lady Puzzle talina ssente omusajja yaggyeyo ssente yagambye zonna ssente zafunye mu nkudi agenda ziteeka mu Irene Ntale kati mbadde n'amuteeka ku gundi ku Serena akwate tiketi Lady Puzzle muggyeko lwaki onyiize ate ajazibba ajawo Irene Ntale zekubuulira oba buba bujja engeri gy'ogambye nawe Irene Ntale omwagala omwana oyo tansanyusizza ebintu ebyo tanaatuuka bikola oba aji wali oyiseeyo kugwe ne Puzzle Irene Ntale alonde wani kati bw'obeera ggwe ddala oli mu kintu omusajja tuludde alina obusobozi alina buli kimu potential oyinza kulonda kaani kati tugenda wa Mary ansa gye nnize Lady Puzzle ne Aji kunze ne Lady Puzzle oyinza kutwala ani oba twala Haji Puzzle bw'oyogera ku tinti wa Lady Puzzle olinga agamba nti yamuleetedde okuba ng'alabika obubi tagwanidde kuba na Irene Ntale okulabika alabika bulungi sajja alina ne wipes etambula yesimula buli yesimulira Irene Ntale magezi gemuwakireke already yamaze dda n'okuba nga abuukinga ekifo e Masaka Recreation Ground wabanga Irene Ntale akkiriza embaga gyegenda okubeera ate namuwulira alina omuntu omukulu mu ggwanga gwe yeegwanyiza ye anamalawo nsi yonna sabugedde linnya ngambye omuntu soka otubuulireko ale muleke ajja kalezaako kabadde ki kekagirina kekalina hiti kati ate oli gundi ani ozambe byebyo ati tukugambe waddusa akatebe ng'oli ku stage netwebuuza lwaki waddusa akatebe nga bakaleese nga twagala otukoleremu ebyozambe bonna abo bonna Lady Puzzle simanya ani ozambe abo bandabyeko but do you listen to Nkudi home mba ntambula nenziwulira ate munju I just mean your home ewakewo do you listen to Nkudi nedda sebo lwaki Nkudi tolina birabo biza kumbuuza alhamdulillah munange mubeefuniddemu naye kakati nange inshallah eguddako soba Allah sobola okutuuka nga ndi mulamu sobola okunda inshallah batusobola kugamba ffe ebyaffe tutya nnyo okufa kuba tumanyi kuli kumpi kola bwoti oba wawedde dda kitukola tugamba inshallah nagenda nenyenda nenzirayo inshallah federation nali simanyi kyekitegeeza naye nzize president nannyonnyola nenzikiriza tufunyemu akadde aka 1-on-1 namunnyonnyola biki birundwa biki visioni biki bingi
yaŋŋambye so omanyi kakati ekintu ekyo kinene ekintu ekyo kinene era nange njagala kubako wenkikonyolerako simala gakkiriza nga sinaba kusayininga okunyula kuki fetumanyi oyagala soka kujjako mugabo nga njala bapewa wakiri oba ambassador oba wa minister oba waki kubanga eri ministry nene abegulako kiwago yampeguweko mpaguleko naye nga ate nkola baki ebyaddala owulira minisiki waffe Kenzo wa president wakunnyonnyola ekintu ekiri emabega waakyo n'ebiruubirirwa n'ebigendo nange kyenaliyetaaze lwakuba nti bannayuganda obaffe abadde batanaba kutegeera babitafuta bulala naye ngaokwegatta gemaanyi tumuyambeko ate akkiriza nti ndowooza akkiriza okugabako fena twagala kufuna omufunye akafubaako agambye miliyoni meka ezijja kuwekyandeebo ndagambye miliyoni biliyoni amagezi agali muli basobola okugaggawaza okusinga abantu abasinga abadde bagamba nti oba ekivubu kyekikuuba ekikulesera federation nakyo mwekiri manyi ebintu bino byona byakubaza fena twagala awantu awali abantu abangi omuntu wabayise omuntu woyita kati nalabye olunaku luno olwaleero banyonyoddemu awasinga okubeera abantu nga federation yenaki abantu ate erimu abantu abatufu netaaga kubanga basinga musician mbadde nziza okugiraba ebigenderwa byayo n'okujja okulaba okugamba abayimbi bannange baki bambeererewo okubasaba so n'abantu waliwo abantu bendabye ba sponsors netaaga egamba tensaze ndabye emikwano gyenalwa okulaba ebigenderwa bya Kenzo bya lwaki federation weeri nebyo tujja okufuna mu maaso nakyo kinsanyusizza n'abayimbi basaba bajje tuyimbe enyimbireko so tensaze so tukwasize wamu obadde oyimba mulina obugambo obwo mwogedde nga bukookolo bugeyaŋŋana era nawe bwobulabye bubadde busatu naye nawe nga si mmere ogamba nabo babadde baagala kyobadde oliko bansooseeyo obwedda tebalinayo bakifuna baate bo bansingako kweyembeera tugambe nti olwaleero ovuddewo bulungi abakyala ovuddewo nga bondaba ovuddewo bulungi kuba mbayimbiddemu Kenzo agambye akufunidde kuba amanyi byoyagala anfunidde ampadde nywedde ekyayi bampadde ekyayi n'enkoko neki netooke riki nekuki so kati awo nvuddewo nga ate kiri ekikyala kyakufunidde ekyebbina kyobadde nakyo ku stage agambye ekyakinfunidde kigenda kumbakinga si muyimbi simwere kumulanga muyimbi enamba yakyo gitutte eyaki agambye alina manager enteekateeka ku Serena ziri zitya Haji? enteekateeka ku Serena kyawedde dda Okay. nakuza omwezi nga 9 tuli ku Serena August tuveeyo tugende ewa emukono tuveeyo tugende ate Masaka tuveeyo tugende Emityana ne Lugazi malira Lugazi naye nga buli kimu kiri bulungi keti promotion yekoze ki ekitaddemu abayimbi bakkiriza bagenda kunyimbirako security ebigulugulu wabula mukeere ku Serena ebiseera byayo byanjawulomu tugenda kukozesa MTN nga yo tiketi yasinye emitwalo 10 15 naye ogulako MTN ate babakungereddeko emitwalo emeka 5 bagiyita alebad so MTN yakibakoledde agulako MTN emitwalo 10 naye ogule newaffe ezigenda okubeera gitundibwa zijja kubeera ku mitwalo 15 ate tebo miliyoni 3 kubeerako abantu 8 tulinayo tetwagambye nti ordinary tukiyita ordinary tebo emiliyoni 3 VVIP
emitwalo 38, VIP emitwalo 15. mu biseera byo ng'oyimba gy'emyaka egimu ne ba Bruce Lee bwe mba nali mu kyalo nzijukira nti ennyimba zaali zigoberegana naliwo naye bw'oba olaba nti emabegako twadde tulina ba Bruce Lee concert ku Sheraton, biki bye walabye ebyasinza okukusanyula byolaba nti ku Serena ate nze nnyinza osussaamuuko? Sibaddewo mbadde Nairobi. Okay. naye ekyansanyusiza turn up bansanyusiza nti abantu baagala abantu baabwe kitegedde era kyampadde obugumu n'obuvumu nange neneyongera okwetegeka kitegedde neneyongera okwetegekera ddala baba baŋŋambye bakikubye kyajjudde ate bayimbye bulungi bafunye ekyabantu kyebasuubira nange basuubire ekibirungi biki ebyereere. Ku show kwennyini gyogenda okubeera nayo ku Serena tusuubire Cream Production abayimbi bonna abalimu okuperforminga ku lunaku olwo. Cream Production okyogera ku lunaku olwo kitono nnyo ku kigenda okubeera ku Serena oba obasedde naye gwegamba abayimbi bonna mu Uganda kyoba osuubira anti tesolagamba abayimbi bonna mu Uganda because ku show ya Muganda Mulwadde Mayinja twalabanga abamu tebajja nga bwe mwali mu Eagles. Buli muntu alina ebigezo bye mu bulamu, alina byayitamu otegedde okusoomozebwa. Ayinza okuba teyajja siwa kuba nti yali tayagala naye nga obwetaavu temanyi tteeka nga omwana we yali mulwadde kubanga alina gyali so kati nange sasobola okubeera ku Bruce nabaddewa sabaddewo nabadde Nairobi. Omanyikiddwa ng'ayimba Sensitive Music era music asomesa abaana bazze ennaku zino ne bagamba bw'oyimba music asomesa eggwanga tebabiwulira olina n'otteekako ssente ezireeterwa okugula data babiwulire tebatukosa. Tekina ku music industry tekina kitukosa wadde n'akamu. Bwe mubeera wano era ojja kuwulira abanambuuza bajja kuba wajja okubuuza ekyekisudu ekyamagezi okitegeera kakati mu music mulimu abantu era ngaabo naye era omuntu ate ne mubyonjogedde bonna abagiwayo batajja obbitwala bajja kulonamu ekigambo kimu kitegeeza nti music owaffe ono ow'okubuulirira alina waatuuka bw'omuzadde n'omwetaaga ku mwana wo so tekitujjamu tekimalamu ki mwe mudigidde abalala bano nze nakyali wange eriri buzz era mugamba ne mugamba nze woyimba bwe mba kusosa okuyimba abantu bajja kufuluma bakole ki magende kubanga nja kuba nkigga nja kugatta ebintu byonna omulundi gumu oluyimba lwange olwo era naye akimanyi tubisa naye yansabye kuba ennaku zino ye yagambye yazzeeyo ku drawing board akola ate agenda fulumya nkudi aveeko afulumye oluyimba bizinesi yo mbisabye tunda kiralu lupya lujja. Those are the songs now we have. Ekyo olina okwogerako essanyu lya bulangiti zonna nnyimba ebina kuvaayo ngaakola liri pazo omuwadde omukisa liri pazo nga muwadde omukisa nja mumubuulirira nja kumuyimba akayimba akamubuulira ave ku bifo by'abaana nga tomuwadde kolabo nga tomuwadde kolabo sijja gimuwa zino ennyimba zaabwe za enkudi ozambe ebinabanga byebitrendinga buli kaseera kirekawa music wa Uganda ku katale k'ensi yonna oba East Africa kugamba ekirungi kimala ne kivaayo nti kirungi bakati ekyokulabirako oluyimba lwange Kanyampisa ekitooke kifansalira Kanyampisa mwe musoma ne mumala university ne baba batukwasa ate baba batukwasa paka gye biggwera ng'ofudde kitegedde abazadde abamu tebakyalina budde buwulira baana baabwe babeera bizi wateekamu Kanyampisa abaleeta mu mikolo ng'egyo ku lonchi n'amutuuza nange atuula awo n'awuliriza nange awulira mwana wange kitegedde tebakyalina budde babeera bizi babeera mu manyonyi mu kusuubula bizinesi z'abamu kitegedde misolo gya influence ezo okitegedde byebyo yensonga lwaki oganya akatabe nga bakalese ku stage wali ku federation n'okajjawo akaki bagala okole kali kashifula bibuse nabyo okajjawo n'engamba y'omusajja ogenze n'otugamba liri pazo omukwano gwo liri pazo ensangi zino alina omukyalo omuyimbi gwe yeegomba Irene Ntale omuwa magezi ki naye nange namwegombako oyo omwana yayimbanga nga kuba gita nga kalina obukowekowe byali byakajja nga tebinawo nakutinka nnyo aji tetukawulidde katuddiremu naawe wakola ki nange oyo yani
Irene Ntale. Tokudde puzzle mu maaso kuba yamugulidde ebintu n'ennuwa. ebintu ebikwatagana ebintu bya Lady Puzzle nange bikwatagana naye mu nnyimba tebikwatagana bulungi. Naawe wakola ki? Nange namwegombako Ki ekyatuuka? kati takaddiye. kati Lady Puzzle agamba yasazeewo buli kimu ekikye akikola ki? ayagala kiwa Irene Ntale era yamugulidde n'emmotoka Noah Eruwa tagaba akamotoka kafa akabbulu. Naguze ya white. yagula Yaleeta emmotoka emmotoka empya naye kati yazzeeyo Engudi. owa Success Motors n'agula Noah ng'agigulidde Irene Irene Ntale. Nange njagenda basula moto mufune benzi. Naye nga ye mutuufu gwalina okubeera naye oba emyaka tikiro. Akakati Lady Puzzle muto enviiri ezo atiitinga ntiitingi. Kitegedde. Kakati oyo omwana oyo ani? Irene Ntale alina kubeera mufe abatuluddemu. Yes. Saawa wano tuli ku kato ya mukyala. Mwekala Omumye mbugire kola ensonga. ate kati yagala N'omukyalo yagala mutwala. Atalina obusobozi. Yes. bw'oyogera bw'oti olinga agamba nti Lady Puzzle tasaaniddeeko yadde kusembeera Irene Ntale. Lady Puzzle talina ssente. Omusajja yaggyeyo ssente Abiveeko, Ajja n'enkudi evuga. Zaguze emmotoka yagambye zavuddewo. zonna ssente zafunye mu nkudi agenda ziteeka mu Irene Ntale. Kati mbadde n'amuteeka ku gundi ku Serena akwate tiketi Lady Puzzle mugyeko. Lwaki onyiize? Ate ajazibba. Ajazibba atawa Irene Ntale. Nze kubuulira. oba buba bujja engeri gy'ogambye nawe Irene Ntale omwagala. Omwana oyo tansanyusiza. Ebintu ebyo tanaatuuka bikola. Oba aji wali oyiseeyo Kugwe ne puzzle Irene Ntale alonde wani. Kati bw'obeera ggwe ddala oli mu kintu omusajja tuludde alina obusobozi. Alina buli kimu potential. Oyinza kulonda kaani. Kati tugenda wa Mary. Ansa gye nnize. Lady Puzzle ne Aji. Kunze ne Lady Puzzle oyinza kutwala ani? Oba twala Haji Puzzle. Bw'oyogera ku kinti wa Lady Puzzle olinga agamba nti yamuleetedde okuba ng'alabika obubi tagwanidde kuba na Irene Ntale. Okulabika alabika bulungi. Sajja alina ne wipes tambula Yesimula buli lunaku. buli dakiika. Yesimulira Irene Ntale. Ogezi gemuwa kireke.